ate tokasalamu saa tategeera emirundi gyonna lwa yakola ki kakati nze saa kyenyinza omukolera mu nsi ngadde wamumpadde nyinza osooka ne mukuba saa ina lyakutte ebyo lyagamba revolution song agenda kutegulyamu obuwumbi 4 oyo bwino mwina bakamuwako 2 n'agaana Kingi Saha babuloka ne bamugamba nedasebo tukkiriza kwata kakati nga nalaba Nina Rose Nina Rose aswana ku Sereni bamuwawo akazigo ku Sereni ku Sereni Suits wali naye yomukume basasulira lenti ali awo asuloko kati Nina Rose manibwe yali nga federation tenabaawo manibwe yali atunula mweta mutansega nti bamuteke muli ya boss manya abadde kinga agende musuze yamujona amuteeka awo kati akuba nenga teddagala abira na ku Sereni nze buli wengene omusango bamukola ko makeup esawa namba ngali awo bali mu kumusiga bizigo nadda ku TV natandika okujonkera musuza nebyo yabitegeera musuza nze nakabi mumama na kuteesa mbuka tigenda sikulimba nze sagala kulimba nze mbabeeramu nga Kenzo amugamba genda kale olumu bamala na kuteesa baga kati genda nsabule kakati ebintu bya Uganda eno nagitegeera nzibu nnyo oyinza okulaba ng'okugyayo sente ziri waliwo abalina okuvuma musuuza endowooza ya Kyagulanyi yogikiririza emirundi 10 ku 10 kubanga ensi yeetaaga change niwoba ofaanana otya ekyo kikulu okitegedde ensi yeetaaga change era Kyagulanyi nze nkugamba nze Kyagulanyi nga basobola n'okuntemako omukono nyimba gye nayimamu oluyimba lwa Pireri olwo kyebagamba nti mutonzi waffe yasalawo oluyimba olwo nagenda oddukola nga bansasula omusaala gwa 3 padde nga bunaku okolera 3 nakolanga Walukagga ne Mukaabya ng'oli kuba bivuga ositula bidongo nasitulanga bidongo nga bwenzina n'amazina Daddy's half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunch Daddies and Cakes. Shaba Crunch Daddies and Cakes bano basangibwa mu Bende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya ekya Dani Sechanzi Estate. Kati gwe muzadde agenda okukyalira omwana ku viddi weekwate aba Shaba Crunch Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunch Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Shaba Crunch Daddies and Cakes, tested and trusted. Baba bagala obakolere naye ne beebuzaabuza ne beefuula ababbi kati nze sibyagala wamambu tubaanirizaako wena gye musinzira okubanga mutulaba mwebala okubanga gye muli buli omu gy'owangaalira lwatuzze olwaleero okimanyi abantu bageraga muli muganda wa Lili Pazo tinti jamuleka kunfaananya akasajja ako akaganda kange naye tekasobola kunyirira kwenkananze naye okunyirira mukukutte buli muntu kati okunyirira mukufiirako ddala kakati twakitegedde ti olungi kwefaako tulina okunyirira olanga epazo sebo kati getanyirira sente mwekali yasooka kwekuba kiwoowo bwava ku kiwoowo n'atandika gundi zino wipers n'abeera nga atambula n'obugundi bwe nga yajulako kufuuka mmotoka awo Masaka kiki yabudunyugunyu awo gamote oyagala neyagala okimanyi sebo kati Mubende gwe yasigaza mu byokusaaga nno ate si Greater Mubende mu byokusaaga si byakusaaga Allah yagera kubanga bwe ntunuliramu kati omuntu gw'oyinza oteeka ku posita kati mpozi ono omuntu owo shakisi akyaliwo ne bano bakimukeza abakyajja n'abalalala gakulana nnyo shakisi oyo nampulani zange mwali mu maaso awo badde njagala nnyo asale mumujjo agende Kampala manyi waliwo kati ekintu ekiriwo ekiri mu system ti omwana nowaba ayimbira Kampala ate kati bamuteeka mu Greater Busoga nga ate we Kampala nokuba ne gyova nga asidika osobola onoonya muno shows ne zikubula
naye nga muyimbi w'ekampa naye Busoga buli wamu ojja kusanga nga gyali. Yes. Nga wala Regi. Regi ojja musanga Kampala ng'akuba naye show zikolawa Mbalala. Kusingayo Mbalala. Kitegedde kati amuleetako Mubende wano. Ekirungi webale kuba nawa wetukusanga. Wano Ombesi. Ombesi. Ola mbadde tugenda kukolera wenkolera. Omuntu ne gungamba lwaki omusajja ngenda mufuula nga upcoming. Nti ku mizigo bagenda mugate mutuleekaanira. Ne musajja mukulu jana oba yaga tugende tukole nga tulima. Twale bitooke jeje. Kyanno kikulu kuba buli muntu kati kyekirooto kye. So kumpe ku sente munyugunye kubanga. Nalaba ku kifaananyi ky'abali mu stage. Natenyegonya wategedde ki wenakubidde nti zijja wakati nyubyemu mwafunayo akasente baŋŋamba babookya kati kambabuulire mu amazima mu state house teriyo sente bw'otuukayo nga Museveni akuwa ensawo za sente era abawoza simanya mu state house majja ebisawo bagendeyo okwo olina ogendayo n'ebigambo byolina okumatiza omuzeeyi oyo ssebo omujjako balyoka akuwa sente era omutegula osobola omutegula ate nawo nooba omubba era amanyi ne bakamiri baamuyiga abo kati bo bwekalakasa lwe bamusinkana kati bakamiyoni benge gyabawa omanyi kati bakamiyoni abo akuze nabo abalabanga batabanyi be mwe mwali abapya kati falanga bazzukulu ne babookya kasabajjalira gamba bawe bagende babookya tebatuwajja se transport naye Museveni agenda atandika omanyira abantu sebo mwezi tudde muvudde eno mutuusa abawadde transport kati oba okyalidde Fountain of Hoona akwokya oveeyo nekoma ebifaananyi byammwe byatambula nosinga ebiraga enguudo ezikoleddwa anti kakati mwe mutuwalana ate baani ababawalana kati omanyi abo abadde yeggulu naye nomanyi lwaki mwe mulabanga abatuwalana muliko amawulire mpozi mulabanga ebintu byendaba kati eggulu President Museveni yadde aweza amazaalibwa ago ga myaka 8 nomanyi abantu ababaddeyo buli wakitiibwa abanaddiini bano baani wabaddeyo okwaya ku social media gwe bavuma nesinga mu kifaananyi baadde bagamba nti bebekulu yatudde mu maaso bakkenzo era kakasajja bannange anti bano abalala tebabanenyeza kulya kasente kaabwe mwe bantu babawagira kati akutunuulira omuntu ajja nakwata omutwalo gwakulaye ng'otegese ate akusaye nno kati ate nekino njala kibajjamu kakati kuno tetulinako bayimbi bw'oba tonnaba kukola linnya oba toli muyimbi Katonda bwajjayo n'akujjayo n'otandika okufuka omuyimbi engeri gy'otobamu nno ofuuka omuyimbi abantu tebagimanyi buba tulabirawo ne batukulenga naye engeri gye tutobamu tulina ebintu bye twerekereza tulina bye tutunda n'ogamba mu butuufu nina okukola mpaguze kino n'omala n'okikuba n'ogenda waggulu ne bagamba oyo musajja waffe ye naye eno bizinesi ate tugiteekamu nga ne bookera ku makya n'okulewo edduuka n'oteeka n'ogamba nti kati wenteekamu butto obutungulu nyaanya lero bye ngenda kutunda naffe bwe tukola naye ffe kiki ffe mututeekako nnyo amaaso mutya mulaba buli kintu ekyandibadde ekirungi nze ate bannamawulire nna kye nabaagalako kimu mwasoma tosobola kukola mulimu twasoma akati ate abayimbi namba esinga tebaasoma akati gwe okimanyi nti omuntu bw'ajja nankyalira wano ng'abadde ageza akola ku TV ey'amaanyi sijja kugamba gwe kuba kati oli munywanyi wange najja wano nasooka abuliza eri bamulesanaga wabudonyugunya yaga nti ate saawo kati luli abadde ankola interview ezo yatandika okulaba nga nze oba nze natwala sente ze osegeera kyekyokka akyuka ogenda okulaba anenze nkugambye purezenta nga takumanyi asobola okuwa oluyimba n'alumalamu ebivuga akati gwekola ensobi ogendeyo okumukyalira ovuga emmotoka opakinga mubuuza kibaawa katende akugambirawo ogenda okulaba nga abadde akuba oluyimba lw'emirundi ebira kyalukuba okwegamba oba tukiyite fitina oba kiki sina nawe nsobola kituuma naye
ebyo bya dunia tujja kutambula bwe mutonzi waffe yasala mutonzi wa naye kambuzeemu watuka naye nefuna omukisa nensinkana tiibu mubuuza ekibuuzo anyway bakwa Kenzo yalimba mboye we yatuukayo omusajja n'amunnyonnyola n'amuyitiramu edda Mwami Museveni alina weetaaga owabulwa ye ngeri gy'akolamu ebintu ebyokukwata abantu abatono n'abafuula abali obulungi ate abalala n'abalika nga ate obusobozi obuba wayamba we buli okulabirako ekyokulabirako kati mwe doketi ya muba bilioni 5 nze nyizo butakyajuwingako kubanga tawadde muntu atya abayimbi muwere 15,000 n'omutwalo kitegeeza utawadde muntu omu naye wakiri kale sente zino zawa bano bampuuga kuba omuntu omu azikwata wakiri n'abaako waziteeka mu basomesa wakiri nkuyo okimanyi bw'okyuka obulamu okimanyi bangi abafunira ku ggwe naye gwe okimanyi nti mpuuga okyusa obulamu bwo obuli ku famire yokka anti kati gwe bw'olowooza kati tujja kwogera kubanga mpuuga simanyi bamuwadde sigenda kukyesibako saagala ontomeze akati abantu bonna bawa ssente olinakwata ssente ez'omulundi ogumu kati bw'ojja wano ng'olina kyonjagalako nuŋŋamba nti nze abudu njagala kino naye mpuliza bulungi ebigambo byo naga naye kale kankuwe mba mpadde ggwe naye ate singa ojja n'ogamba abudu twagala kino era ngamba kambawe byanjawulo buli muntu ensaba gy'asabamu yemuweesa ekyo ky'aba asabye bw'ojja kati katugeze fe musuuza bwe yagenda yayanjula ebintu nga bya ggwanga ng'abayimbi bonna asaba bintu bya ggwanga so si ye kikugambe nange zezo sente wadde fayini abantu bagamba zaabwe ate ekyo nze saagala nnyo kiwabudde banyina kulinda results tusinga okuwa omusolo bote baguwa tigwa omusolo gwa ife ne tumatugamba nti ennyimba zaffe tezidda okukola mukola tunes ezo kampuni ziyinza n'okuggalawo ne tugamba nti ennyimba zaffe tezidda mumalanga kunyenyanyenya yagenda nnyo mukola tuni nze singa nali katugeze singa wenafumiza olimba olwo Uganda yalina copyright law ngali ekola singa sikola singa nekeyakulya singa kukiita bwese malanga kunyenyanyenya buli kola tunes omanyi sente ze nandifunye nenyizo okufunamu nganzijjawo manjani oshegedde nsolo okuyimba mu kampuni nenjiwaabira nsolo giwangula ntya kati free boy byawabira biwero kubyakwata essimu kuba kunyimyamu mboozi bayinza okuwalula paka emyaka 10 omusango nga weyabira gongera ojja kudala munatudde mutulize muleete paka lwolivaako n'ogamba naye ntaddemu nnyingi mugambo yajjako biredio gwe kati kankubuzeemu enyimba zino ze mukola kankuwa ekyokulagiro pireri waluyimba mwaka ki pireri lino lututte kabanga pireri zatuloweza emyaka nga 12 oba 15 ndamabegako oluyimba olwo walukolera production na biki byali video tewagikola video nagikola byali nga bimalawo nga kasente kenkana nyina kyenjagala okuba oluyimba olwo natandikirako oluyimba lwa pireri nyimba gye nayimbamu oluyimba lwa pireri olwo kyebagamba nti mutonzi waffe yasalawo oluyimba olwo nagenda oddukola nga bansasula omusaala gwa 3 padde nga bunaku okolera 3 nakolanga wawalukagga ne mukaabya ng'oli kuba bivugo situla bidongo nasitulanga bidongo nga bwenzina n'amazina wamage mazina ago gwe wetiyula ku stage nazinanga nnyo abikowa buko zinanga nnyo era bwogenda mukabali wakayimba ka mukaba tutulu mwanyi naze nina obusungu yakayimba kenatani akali akolusoga era bwolengera mu katota akalimu awo manya yenze video yagikwata era amazina ge twazinamu akati bulungi ogamba oti akati enyimba ze nasookerako okuzina kati twabeeranga eyo wa musajja nga batuwa ssente ezo nenkwatanga obusene bwange nembwa mubiru nempeza emitwalo 5 mubiru smart ne mubiru mukulu mubiru bakubadde abo balaba edduka sajja mukulu abakubadda naawe ate wamwita saizi zo mubiri smart nze ndaba nga akyali omuto naye kati nga mukadde yakula bukozi bulungi kaloolo omanyi akaloolo akalolo ne kajjajjira kaba kalolo tesobola bwabula oluyimba olwo walufunamuko kasente
Walwatuka ne lutunda. Omukisa gwe nafunamu nti lwe lwandeeta. Lwakusambira akajje. Lwansambira akajje. Kati olimba olwo Mzee Mukabe ninanze olimba lwe nawandiika ate ne nduwa muzeeyi. Mukabe. Olimba olwo bali bayita Tamiiro. Lino Tamiiro. Ndutegedde. Kakati olimba bwe ndukola mzee yangamba tugenda kola video. Mzee Mukabya ayakwatanga video ebiseera ebyo mukubule bamuyita Martin Beta. Manager Widi Kenzo. Yakwata kayimba. Abasajja nga bakadde. Si byadda nnyo naawe atereka kukaddiya nnyo. Beta mukulu. Martin yali muto. Kubanga kwata video yabijjawa. Ate no twaberanga waabwe. Wa maama we. Ngasula waka. Baakula bakalina akasente. Era inansa naawe baberanga awo watunga bayinamu. Ngeriji twagenda tugende wa mama wa Martin. Amendongo Beta tajingidde kati. Nete yayimba koko ye. Beta yayimba ko. Yogo gwali gwa kubeereyo mabega. Era Beta mu bifaananyi ng'akwata bifaananyi nakola. Kati n'aba Martin olufene tuli bayanga nze ne Martin ate Martin yakwata Chali. Kati Chali we yaleetanga bakwata kati kankulage abaana abalimu ba Eva Dancer. Omandi Eva Dancer ke kawala kali mu video yange akayina akazigo wano nga katono. Akati ngamba Beta ntubobo kwata luli oluyimba nange eno ngonkwata. Bule bwo mulanga nga tudde no ku motoka kyobola video eyo eri kifaananyi kimu. Ajede atujja tukwate no ku motoka neteka abaana bazina bi comedy. Kati mwali nga temuyina budde bukyusa. Bulungi mwase buti. Naye abana bakuza n'empisa. Wano ndi mukambwe nnyo. Ekyo kifaananyi nno ky'amaanyi. Ky'amaanyi. Ne mukambwe. Wabadde asobola oyitawo n'agenda naye bw'aba afukamira n'abuze ekyo kirungi. Ne mukambwe muwano. Kati kitegeeza video yo n'ogikwatira mu ngeri yakwennyonnyola. Era Martin yangamba olimba luna lumaze oddukwata naye oba tolina mitwalo 3. Sigenda ddukuwa. Naye nga nzijja wa. Naye yali akimanyi. Era akimanyi twayiribanga nze natambuzanga bigende ngende yo baba Martin. Netubeere eyo ka studio nze kubanga beeranga kawempe. Kati Martin yangamba tugakola oluyimba olubiri ne mugasijja kukwaseka najja n'ekyeji n'asalira kasidi. Nengenda nalo oluyimba terwatunda. Kati wengenda ne kasidi waliwo akabala bakayitanga MM. Ngaliyo DJ Malik. MM Pabwe kabusi. Yalinga kawempe era MM. Ngaliyo DJ Malik. Kati nkamuwa nga Malik atekamu ekigoma. N'olugino sijina sola kuli Martin oluyimba. Oyina ya kigoma eyo. Sinze na lutambuza n'odutambuza. Malik yatambulanga ng'agenda lugaba. Ngendo tuke busogero nga bagamba twenda akalenzi kali akapire libana. Ate nga jika ku stage enkuba nnyo. Bwe natandika okuyimba. Olima ne lutundo lwa pire lyana manya ne bagakyusa pire. Era nange naji eno nga mpulya bakuyita abudunyugunya pire. Ate basoka kumpita pire lya nyugunya era nayo lyava ku luyimba. Ate nyugunya kiwabba abanyugunya waliwo luyimba lwe twayimba ne Mzee Mukabya. Mukoyiga step wano mu Kampala abantu akunyugunya mu waleti muliyo bakutekako gule lero oluyimba nayo lwatunda kati nze nganze nyugunya nunkalako nyugunya era erinnya nedisigalako mukusoka aliwe isani nze natambulya ngale Abudu Nyanzi ene ku Pireri wali Abudu ne bampita Nyanzi Pireri kati nayimba kati ne bankyusanga bampitanga Pireri zibaze bampita nyimba zange kange bampita munyenyanga zibaze bampita nyimba nze lumalo bwe nyimba bazintuma ate oyina omukisa tosobola kuba nyimba nyanga temuli mu luyimba lukuteba kisoboka ekyo kyo at least kwekyo nsobola ki gwe sokoleke kyeki ku federation oli munda ndi munda ne muri da kasente kwalula hotel awo pe tukolera bantu wana kati namba mwayiza okudula bantu kibe mukolera sebo abayimbi bangi oba yagalaga kasambu tukolera bantu ennaku z'omwezi nga 28 jangu wali ku level tugenda kugula office zaffe olabe tukolera bantu ani mugenyi omukulu tukyali mu process naye magembe yabirimu ebyo magi ye president ye chairman waffe sebo nze ndi vice we vice tayogera nga kyata nayogera ate kakati ya fetwa mukwasa obuvuna ya ndi mwandire Said Kenzo nga president ne kati yafuse presidential advisor Kenzo nakoze muzibu ate ne management ye yokuyimba yatugamba mazima tugamba mwandi yagadde fete tusobola kubikkiriza
atambulenga nga akolera bwerere ate ffe tuba twetaaga ssente bw'ajja mu benda aba ajja kuyimba olwo bwerere ffe tufunirawo ate nga mutuufu management ye naye agamba awamu ajja kujja nga watajja kujja naye ekyokugulawo yandize naggulawo asobola okuggirawo abana obudde naye tugenda tujja singa kukozesa ttiimu kubira ino tuweerezayo ttiimu ey'amaanyi naye yennyini okwejjira inshallah tomanya kati muli kuki ku byaki ku federation yeyo kati corporate ndowooza baba wanyamutolo ne mugivaako so bwe twali wa president twayogera ku corporate naye gwe mugigamba mulowooza ajagala byayita gimanyi kati kankunyumize mwami nyumizaamu nkubulire telecom companies ezo mwami Museveni alina shares mu MTN telecom companies zezikya mwe mulowooza corporate eri mu kutunuulira ky'okusinga telecom companies ezo walaba conscience gye yakola Airtel yagikuba fine ya bukadde 250 lukaaga I think kuteeka kayimba ke mukola tuning nga tabagambye kitegeeza ki ezo sente olaba yazibakuba ku luyimba lugolooza nyugunya singa oli mumeka kati telecom companies zote zikiriza muntu mu collectingira revenue ate zimukuwe akati no oba baagala bate baagala tujja corporate ejja kubaawo akati ekyo kankikubuulire anti nze nkubuulira akati yanjye lwanira obukeekukeje ffe twatwala ensonga zaffe wa president za corporate lo munne twagenda notwekalakasa nga nga naye bweyogeza amaanyi naye lumu njagala tugendeyo nga si bye bino byotera okugendayo manyi nammwe mugendayo lwakuba mmwe temwekubako mawulire mwe mugendayo agammwe temugafulumya kati zisinkane mwamu naye tugenda okukola ffe tugenda kwekolamu ekibinja ky'abamawulire abayimbi tubakuba ebifaananyi nga muve wa Museveni nga tukweva kolayo ki gye musiiba komayo minu gye wakasanga Museveni kati mwame muze nakamusinkana esatu nesatu gye musibifaananyi biriwa bye tuyisiddwe siba sisinkanye ye tuwe ekitole tugendayo ku kavalinga stories nefu kyetuba mu kavalinga nayo ku nyumyamu n'omukute toyawula ku nyumya na muntu na kavalinga story nefe twagenda tumunyonyola ate gwe kamwaye field ya Museveni yakyasinze n'okuba enjavu baba we mitwalo 10 kwasa sente mzee italina sente na kunyumizanze era balowooza nze walide mubende ne ku list tebanteeka ko saagala nze njagala ate luli nali mutya nnyo kati ndamutegeera nejatagaba sente njitagaba tavaako wadde 10 kati ani nanyini sente za Uganda gwe bamuva tulowooza ku bya politics si kuffe gwe mugambe nti Bobi Wine akkiriza omugulu naye watakukubira essimu n'ekiro naye ku bino ebiri serious takusobola Bobi Wine bamutunda akkiriza omugulu Bobi Wine kyamwaguzi ate nga batugamba mugende mu State House kye babatuma kumulwanyisa okulwanyisa Bobi Wine tumulwanyise kozi mbwaleme bayitako aleme kuyita ku Museveni Bobi Wine ebigendo ensene limu abantu makubo mangi mwekibalemu okutegeera ekkubo lya Bobi Wine yalitambula agenda tuuka ne gye likoma takyasobola kugobeka kati mwenga buki ekigendererwa kyammwe nedda ssebo federation babye batuma kakati ffe ekigendererwa kyaffe yakwata ekkubo lino n'adduka emisinde mingi nnyo tetumulaba Bobi Wine naffe twagala kukwatayo ekkubo lye tugoba tetusobola kugoba Kyagulanyi kati osobola okwesimba ku Kyagulanyi ogenda yimba ennyimba ezimulabisa okumulabisa ate ye yennyini mpozi nga yaneerabisa naye Kyagulanyi yagenda ddali mu basajja balala nnyo ne banyumya nabo balala nnyo kati kankulage Kabe Katumba oyi tomwepankangako ali mu kkubo ddala naye okimanyi ye Kenzo akimanyi ajja musirisa Kenzo talowooza nga nako ku Kyagulanyi kati kankubuulira lwaki abeera amwogerako buli ate mission gye bamuwatera yali yakulwanyisa mission si yakulwanyisa Kyagulanyi teriyagala kulwanyisa Kyagulanyi omulwanyiseko kati kankubuuza Kyagulanyi omulwanyiseko omwogerere amafunkuuli obudde buba butuuse obw'omuntu ne bw'okuluutya kati buli budde bwe Kyagulanyi yagenda gyagenda besi yakitwala emyaka aga akati Kyagulanyi yakalina oba oyagala oba toyagala gwe limba abantu bo bakutegeere oba tobalimbye kale bakakasa byo bakakasa bakutegeere omukisa gomani abali besimbyo bali 8 lwaki obudde buno yakayina yo Wananse Kalembe yalagawa tetubamanyi kubamanya abo naye namwe federation yamwe teri bulungi etya
abaana bagijonkera saha agikuta agitadde agituddeko agitaddeko abanga yogera kuba naye toyogeranga ku saha ngoma nene omuntu atategeera otandika omuteeka mbategeera saha yali ategedde ddi gwe mbulyako naku lumu nti saha yali atogenda kujonkera ate tokasalamu saha atategeera emirundi gyonna lwayakola ki kati kankubuulire omuntu eyeyagaliza yekka tasobola kuba muntu mulungi mu nsi manisuuli gwe mmanyi semanda teyagaliza ati maama bubebe buyise wali eri bujja kujja obuuza dadi nze nakooyo ebitiibwa byeyakuliyetinga wano jangu abiyogende manje muyiteewo soka ombulire saa mubyati tayagaliza ati kale muddeyo mugende muzannye mujja kudda dda gweyabudu soka ombulire omusajja alina omutima mubyati sawa manisuuli kakati nze saa kyenyinza omukolera mu nsi ngadde wamumpadde nyinza sooka ne mukuba kati ate ng'omukubira ki bannange si ye mbirizi bbiri muko nga kyaliiwo sa yali kati ate mwayawukana twayawukana nnyo saagala mulabako kyekyabatabula saa nze saagala muntu yeyagaliza yekka saa yankozesa ebintu ebyekisiru nangamba tegeka tuyembe nga bwofuna nange bwenfuna kumbe yayagala kufuna yekka ye bwe yamala okukola shoze ngadduka ng'agenda nga yerwazalwazaawo ebyekisiru sho zange nga tazikola nga yonona sente zange ziri mu miliyoni 10 okumanya akasajja ko kabi mwana tekankubira na ku ssimu kunga ni mwana brad oba nade mulwadde naye olunaku olulala tujja kutula tulabe sente ze ng'egyo zifunamu saana kukyawa bbulo bane sikwagala oba mumukuba lwakuba jonkera federation ate federation yali kusaidi ya abantu ajikoleko kibantu kibaliko kyoga federation teina bantu mugende nze nekye kigambo kyansobera saidi y'abantu be bana abanyigirizibwa gwe bani bomani abanyigirizibwa nange nyigirizibwa kakati ate lwaki onyigizo nange lwaki tovaa noyogera kati mbona kugamba nyigirizibwa nze saa yanteeka ku kisenge anyigiriza kitegeeza nange ndi mu banyigirizibwa akyali ku saidi yani nedda kyetutegeeza ku saidi y'abantu abantu vayoyogere abantu be baliwa nekyo kino oba mulina kufuna bodi mutusomese kuba ffe tetutegeera gandi saidi y'abantu bale ffe tuli ku saidi y'abantu ye goba mugende muzanye biri mukola soko mbulire abantu gwe kyogera tumanyi banyigirizibwa abanyigirizibwa batya abantu abalina ebizibu malwaliro dolo soko okwate kwa kaanako saagala kalabikire mu kamera ani kakeeto abi yabo babeeze eyo bakutawanya interview yange soko mbulire bw'ogamba abantu abanyigirizibwa eddagala malwaliro teriri ebyenjigiriza bifu enguudo mbi gwe tobiraba mbiraba anti bye babanyigirizibwa ate gye biri ebirungi woni waffe mubende enguudo zaffe okyazogerako musajja awe mudde ayogere oluguudo ng'ovudde mu Kiganda okutuuka mu Mubende wano emmotoka oba avuze yasakabuzoba ng'eriko akalebwerebwe kankubuuze kimu tukiddemu bw'oba ojja osanga abakola oba tobalaba naye nga bali mu kukola ddamu kimu myaka 3 bali mu kukola bakola contract babawa ya bbanga ki gwe mwali muteesezza bbanga ki abanyigirizibwa bangi nina abafuna bangi ensi bwetu bwetambula abanyigirizibwa bangi mukudaalidde omwavu ku nsi ani mwavu nze mwavu gwoli mwavu nnyo omanyi bye tuyitamu naye mwerimbisa mu kubba abantu nga mwefuula abanaku obwavu obutuluma ate munne bannayuganda kye baagala okuwulira tuli bubi gwe kyoba era ng'oyagala funa mu bannayuganda bakwagala ennyo gwe bagambe nti ndi bisi kyalina na kyakulya naye gwe kwoli bagamba nti kati kankulaga omanyi kibonyabonya gulavite gravity talina kye yali akoze mu nsi yakola ki simanyi yakola ki talina kyekimubonyabonya yagenda nalaga amayumba ge nabalaga nti avuga ne Range Rover ziriko mannya ge awo munnayuganda abaakuvuddemu munnayuganda tagala kuwulira muntu ali bulungi kati gwe mbuulirayo Bebe Kuki yali akoze abantu kati ate bamuwalana kuba nti yazaalibwa minisita
tolina kyotugamba kati mwe mwali mulabye kati oli mwana wa minisita. Bannayuganda baagala bagamba nti nze sikyalya nsula bubi Seebaka. Naye kati Bobi nga bamanyi ebyobugagga bye. Anti yabalimba. Bobi Wine gomani ebyobugagga ebimeka. Kati kankulage kati gokimanyi nti tebaagala banjo. Lwaki? Banjo omugoggo baga. Mugagga. Nakabana ayo banjo buleka bagagga wala dabo. Naye Bobi Wine yatasobola gwembulya ebizimba ebyomanyi. Era gakuga busabala ate bateekawo n'akagaka mama baagala nagitwala. Era akulaga mbu yali bubi. Naye Mukama Katonda tegedde. Bannayuganda batyo nesiba kyamu. Gwe omuntu wakuno taagala wulira mutwali bulungi. Gwe bobeera nabo ng'otudde nabaawo. Gwe kola ekintu eki. Kati gwe gamba nti bane naye yonna ekyakangulayo kamotoka. Bebali awo nga tosaaga wagireese waga. Nakundi yo bamuppi. Sente yazijjawo. Kakyobalaga nti ate azimba. Kati adde bakubuuza omukaaga osigaza omu. Yebaleko ssebo alabaga n'okuwuliza eri nga tewali kumpi ne wano. Bannayuganda kiki kyokka ekibatawaanya tebaagala muntu ali bulungi. Olina kuba bubi okubafiitingamu. Kati kuwali kyenkugambye ku nsonga ya Manisulu. Yali ku saidi y'abantu gwe kyogamba. Ali ku saidi y'abantu ki? Manisulu mukubuulire mukusomese. Sawa mukusomesa otegeere. Sawa yetaaga kule. Ayina naye ekkubo lyakutte nakugambye amakubo mangi. Kwata lino saa ina lyakutte. Ebyo byagamba revolution song. Agenda kutegulyamu obuwumbi 4. Oyo bwino mwina. Bakamuwako 2 n'agaana. Kingi saha. Babuloka ne bamugamba nedda sebo tokkiriza kwata. Musajja bana atera okujja. Kakati ate gowala n'onyumya naye bwe munywa ne kyayi. Bwe muyomba. Ani gwanywa naye kyayi. Naye mulebedi zake ekyo ekibozi mbu yazaala mu musimanya mu muwala w'omunene. Sikuzaala. Ekyo ekibozi mu kizimbye mu si kibozi. Nga bwe mmanyi. Bwe mmanyi saha. Oshegedde. Nsobola okugamba nti saha azimbye mu kyalo. Manyiwo. Wazimba kalina ewaka mu kyalo. So okugamba nti saha yazimba nakawuka. So okugamba nti alina apartment kwasula ekyanja. Nze sanga yambuzeeko munoonya. N'omufuna. Nenga nti oyagala saa nemwe kati kangateekemu amafuta ne munoonya. Era wenkuga nti ambuze. Pozi nga afulumya eggwanga. Kakitegeeza mumanyi. Okitegedde. Mulekerawo okuddamu ebintu byekyana ekituufu. Kakati mwe abantu babafuula kyakuzanyisa. Kyekizibu kye mulina. Mukyagala kyabagamba, ne mugenda n'ekyo. Abo bamanisulu tebabeerangako ku saidi y'abantu wadde olunaku n'olu. Nga we yabaayo ddi. Saha. Gwe mbuulira. Muno mundu ayagabira ku saidi z'abantu tubamanyi. Kyagulanyi. Kiza Besigye. Nendo gwe bebi ngenda kujja nkukubiraawo. Kayine ddala. Gala waawo. Gwe. Ate omazeemu amaanyi kyasaha. Kati nno saa tabeeranga kati saa tayagalangako na muntu n'omu. Kati kankikubuulire. Gwe bameka boolaba nti mikwano gya mbu saa ayagala abantu. Naye kituufu mwamookyayo akasente mu kasente za federation zizoba byankumuwaayiriza. Nti ki? Tewali atafuna ssente mu bayimbi ba Uganda. Taliyo. Ng'ogyeko Bobi Wine. Bobi Wine yatazifuna yekka. Ate naye bayinza okuba balina engeri gye baazimuwanga. Ate kiki? Bazimusanzaawa. Ekyogamba muno tetwogera naye Kyagulanyi. Ekyokwogera naye ekyo siyinza kiri. Kamisa gikajja. Ate oyo omwana yasinga okwagala ssente mu Uganda. Nomuganda omukadde kikumi. Singa yali azaagala singa yazirya dda. Ezaani. Ezo zongamba. Tegomba buli muyimbi gwe tulaba Jonkera Federation yali ayodda. Kakati kankubuli waliwo abayimbi betuna ku TV awo nga boogera n'enganda kati zinembwa. Kakati ngabo nalaba Nina Rose. Nina Rose aswana ku Sereni bamuwawo akazigo. Ku Sereni ku Sereni Shoots wali. Naye y'omukume basasulira lenti. Ali awo asula okwo. Kati Nina Rose mani bwe yali nga Federation tenabaawo mani bwe yali atunula. Mweta mutandise gantu bamuteeke muli abus manya abadde kinga agende. Musuze yamujona amuteekaawo kati akuba n'engato eddagala. Abira naawo ku Sereni nze buli wengende omusango bamukolako make-up essaawa nnamba. Ng'ali awo balimu okumusiiga bizibu. Nedda ku TV natandika okujonkera Musuuza. N'ebyo yabitegeera Musuuza. Nze naga ebiwumba mala nakuteesa mbu kati genda
Sikulimba nze sagala kulimba nzimba beeramu nga Kenzo amugamba genda kale olumu bamala nakutesa alaga kati genda onsabule kakati ebintu bya Uganda eno nagitegeera nzibu nnyo oyinza okulaba ng'okugyayo ssente ziri waliwo abalina okuvuma musuuza naye asobola okutwala eri agandoozi olaba kye batukola kubanga abantu abamu balabanga bebamu nenosanga ate bayombagana bano bayomba oba batulimba kati federation eyambye abantu bangi bulo kubanga singa federation eyo teyajja abantu bangi badde bagenda kuswala mu music industry badde mbayita ab'ekitalo nga mbalowooza bayina ennyimba bayina ebyakabi naye nga tebalina kintu nakitya federation eyo bwe yajja abaana babawanga million 10 nga beewola million 5 million bagamba wizo bamwokya 10 nenga kati 10 kya bazimbye ne beetereeza basasula bazizaayo naye mpola ku pesi yaabwe n'abatwadde tebalina kye bayina nga tebalina n'amamotoka bapangisa amapangisi kati federation esobola ogyogerako naawe nze gwe batalinawa ssente nze era musuuza nzijeeyo njagala ku ssente ensajja bajonkere musuuza nsobola kumujjonkera oli tukuze naye kati ate musuuza nze olaba kati musuuza nze ne bwatampa ssente byebiri gundi byeyayogera ani ono mubaka ne Seggona nagamba nze ne bakunzi tasobola kuva mu mpuuga olw'ensonga muntu gwe maze naye emyaka esukka mu 15 lwaki muvumu olw'abantu bemaze nabo emyaka 4 kati nze ne musuuza twakolako n'omulimu gwegumu nze ne musuuza twakulira mu geta awo Kampala nga tutembeya amazzi ku Nakivubo bbulu twali ba boloboy kati musuuza nze twemanyi bwe tuti era musuuza nze obutampa sene nkwewunya n'okwewunya singa okwata obukadde ano nompa kuba ndi musajjawo okitegeera ate kati mwe mumala naye n'ennyugunya mulidde ssente y'omusolo si ya muwe wa musolo yaani kati wuuyo mwatandise ekibulakamero kya nnyimba za mwana mbuzi na bigendererwa izani eza Kisaha ennyimba 10 Revolution song nkubulira abaziremu nkubulire ne diiru wetu kakati nze nali nyina nagituula mu diiru ngenda kola olima kutereka ennyimba ze nakola nga zigenda mu ebyo ebinene ngamba we batatuwe eri diiru mutuulaawo tukole bwe era ssente bagenda kuzifuna ekyo kyo nkikubuulira bagenda kuca ku makya bazifune obuwumbi obu buna bagenda kubufuna beera ng'okirindiridde essaawa yonna era gwe banne bwe bakyali bangenze bennyimbira mani bampita muyimbi wa mu kyalo muvemu ebyo ebintu by'okulooza nti simayamu wabuli omusombu waliwo abalya ssente zammwe baani teri alya ssente zo gwe kola ssente zo gula booda yo gula motoka yo tambula n'obulamu nga butambula naye bagamba mulidde ssente zo muwa omusolo mwalidde kiruddu ne mwalidde kiruddu ssente zo muwa omusolo ani gwagamba nti twalidde ssente zago ne gattamu kale zizo zewakawo omusolo zetwalya nze n'ekintu kya Saha kikyankubye wala saa bali ku ddiiro ekyo ne bwampita bw'abagamba musiddulwa nze antwale mu kooti antwale nze antwale naye aleeta essimu ye tugende nayo mu kooti essimu ya Saha nkubire abantu nga mbateeka mu lawudi nze bemmanyi bakolagana nabo ampa essimu ye nze nga nkubire ono nga ngiteeka mu lawudi nga mbuuze wayi tuli kuki tutuuseewa ngiteekeyo era agenda kuzifuna Abannayuganda abantu bategeera nti osobola okwesa abantu n'ofuna ssente oshegedde ensonga kakati gwe kankubuulire n'ekintu ekirala okimanyi NUP kibiina kyange kale ekyo kankikubuulire wano mu Mubendani gwe bali bataddeko ekimotoka ky'amagye mu maaso g'ennyumba ye nze bakiteekawo ewange nga balowooza Kyagulanyi yasize wano nomanyi nze ekyammalamu amaanyi netegereza NUP nga kiringa ekiddukiro kya NRM buli ava mu NRM agenda mu NUP tandikira obale kwasooka paka ng'ogyeko Kyagulanyi tandikira ku Banyanzi paka ku Badiidola buli ava mu NRM agenda kati nekinoonyeza kunenga naye tebagala kuddamu kunsinisa binnyo ekyo kankite endowooza ya Kyagulanyi yogikiririza emirundi 10 ku 10 kubanga ensi yeetaaga change niwoba ofaanana otya ekyo kikulu okitegedde ensi yeetaaga change era Kyagulanyi nze nkugamba nze Kyagulanyi nga basobola n'okuntemako omukono ku lulwe nze nali sironda gwe nasookerako okulonda Kyagulanyi nze nali sironda kalulu era akalulu kange mu nsi nakawa Kyagulanyi
naye nagenda nentunuulya buli ava mu NRM yenna bonna bamwetodde omuntu nno kakubulira teri yakyawa waabwe ekyo tebakulimba mbubava mu NRM mbubagikyawa yabakola ki nyogonya kakati ekyo kyekibye bimu ku byo leero ogenda kunkubya amasasi era mwe mubeere mu bintu byammwe nze ndi wa NUP osegedde nze ndi wa NUP kati nze nyugunya obwedda bimbozi gyonyumya ngikojereza anti bwogamba nti nze Eddie nzikiriziganya n'endowooza ya Kyagulanyi twetaaga kyenji ekyo kikulu nze naye abantu batukubye nnyo kakati gwe kimanyi nti ffe Eddie wali onyigiddeko ekino kivaamu ng'onyiize bunyiizi noga naye bannange kansooka nobisuula waawo ogenda n'otunuulira bwoti n'ogamba tukubye Katikkiro tukubye Mpuuga tukubye wani Mayiga tumukubye tukubye Sseggona tukubye Lulume tukubye Kasibante Moses tukubye ani ono Muwanga Kivumbi tukubye Abedi Bwanika Muwanga Kivumbi mujjeeko ani nga bamuteekako dda n'omuntu kakati goli mu NUP n'olibali siri mu NUP sebo kale gwe okusonyi kakati ne mukubu sirina party okolera bantu kakati bwogenda n'obala n'ogamba omusajja waffe ono bamwetoolodde bwe bati bamuggyeko buli muntu asobola okwogera ekigambo ne bawulira okimanyi nti posi eziddako mu kawulo akadda tugenda singa kulaba foot soldier bagenda okuwangula bano tebalina ebasula tebalina kyakulya omusajja wange asigale wano ng'asigazza ababaka 23 yakwalyaga nti Kyagulanyi gwe mubalayo oyo era mwembewuunya nobewuunya kakati kalyagambe nti Kyagulanyi gwe mubalayo oyo wawulira ebigambo byayogerera ku mukolo ogwa Muwanga Kivumbi nga bamaze okumukuba yagamba munnange wadde byogero oli waffe tukimanyi anti golowooza wali omulabyeko mu kamwa ke ng'akuba Sseggona abantu babiri be n'akawulira balinga bataano manyi Twakagabo Jimmy Lwanga Kaziwe Bashiri n'Empuuga si be bana mbuli omulala gwe yageze ku katuuti n'akwata omuzayo n'amukuba omanyi lwaki bali bayina ensibi erabiddeko ddala kati bino bulangoozi simanya Sseggona kati ate takola ki ebyo tabireeta ate lwako abaana bafutu soja be babikuleeta ne babikubya nkugambye omanyi nti osobola okuva mu kintu olw'abantu okunyiiza okimanyi nti abantu basobola okukyawa ekibiina banaye tubive nako ebyo byakyagwanye kubanga nze nalumwa dda ku mutima gwange ne gusiriira naye osobola omuwabula kubanga pulezidenti wo kati oli pulezidenti wange naye sina wempita mugamba ate no nze nali nava ne ku kya pulezidenti munnange nze Nyanzi sinange neeyagaliza oli Kyagulanyi nenga wayi tomanyi ab'ekika ogira n'oga muganda wange wa kika tuli mugoba be lwaki tulabeerese n'entuŋŋamu kati gwe ate ng'osembeza bayeno leka biri yali mbogo ekigijjaawo kugira embogo eba mbogo era oyo ye ne bwaba nsigadde omunja muwa naye njagala mutabagane ne King Sawa kuwa shozo Manisulu kuwa shozo Manisulu ayina ssente naye era Manisulu naye tamenyeka siga nti akeera kukola munaafuna ssente ng'akolawa era naye abeera eyo mbemaama biwala bya basale musale jabba ssente ssente n'azimbazimba obuyumbayumba kati naye musajja wattu tumuleke ngeri yakulira ekigungu ku mwalo kati ssente alaba nakuwa shozo takuwa ssente kuwa ssente sinza oba tezikyakugasa kubanga shozo zizaali zaafiirayo ssente na nnyingi ssente zange zaafa nyingi nnyo si mulungi era nemugamba gobera ogamba nno mbw'oyagala nnyo abantu olumirirwa abantu Manisulu ne bamugamba abantu abali mu Uganda bonna bafa asigalewo naye ng'alina ssente bafa kati ekyo kyoba omanyi okumutima gwalina kati kyekiriwo wali oyimbiddeko mu bandi nga oga nti tulina bandi yaffe etugatta nzina omulandi yange kibiina bandi yange eri registered mulimu bayimbi oba yeggwenga twali ne muganda wange n'afa omugenzi ye mutuuse olumbe lwadde olumbe tubali tuplaninga
lugenda kuba enaku z'omwezi nga 31 lwe tugenda oddusulamu tulwabyenga lumu ogwokumeka January omwaka ogujja n'abeeyama babawa abeeyama teri yatuwa ssente wadde omuntu yekka yeeyama n'atuukiriza bamuyita mwami Keno ow'amasomero agamba okwerera abaana era ne kati gye basomera kati bano batikitooka abaasuubiza ensi n'eggulu abo mazigambwa naawe bacumi bafulanka abaho tebalina kyakulya mbatuwa ensawa 50 simula ensawa 5 alinga n'amazzi abasajja baali banga beeyama jasi kwemulisa mbu bakabi kwemulisa naye tebalina kyebakolaomberwaddeyo babaleka bwe bati mbatuleka mu bbanga tebatuwa ate nze nandibadde nkulima mulimu nebebufuzi muno abatusuubiza ne batatuwa waliwo nayantambuza naye mulinze mukono oyo jangu nkuwe nakati tambi alina omuzoogo paka wenagawa sijja kudda wajja kulooza ne munatambi akutambuza n'olyanga n'ensi ekutambi akati jangu enkya osanze efuluma ngamba n'emitwalo 5 nze kitandika okunzunza mitwalo 5 siziyimbire bwezimpa nzikuddisa omanyi okumanya kyoli kikulu naye nga sijja kuddayo akayimba kaatiirika vidiyo yadde tirika tugenda vidiyo tugagikwata ku Lwokusatu nadde wagikwata leero namusujja gumu masasobodde kuva waka nengi ndagikwata era lwe lulimba tugenda okufulumya olupya atiirika mwinawo mwakubira shows-awo nendolaba bwano buli post efuluma nyugunya era akasente wayoola kangi sente kabeeramu mpola yani byetukola obiraba by the way ekyo kikulu nti omuntu tajja kubuuza nti naye ye sente zetumuwa zitwalawa accountability tulina we tugirabira kati ku Kenzo lwaki takookyayo njagala kulaba Kenzo oyo akookyeyo wano by the way nze ndi omu ne kube bamenyere mu Lubigi walinayo ennyumba nayinayo emizigo gyange nga 7 mu Lubigi mwapanga Kibozi genda wa muzeeyi ate tunoneyo ate nze wawulyako gwensaba ne musuuza awalira kimanyi na bonna tewali akimanyi naye baali batugamba dda era sali bakaba batutomeza poloti bazituguzanga bubiri naawe mu Kampala wakati katwamala tubitegeera nsobi twali twazikola dda nga mu Lubigi Kampala wakati era ze namukwano gwange nagana ngamba baliyose kati gwe okwata sente ziri mu kadde 7 nozimba awo amayumba nga wagulawo milioni 2 kitegeeza baba bamenya namwe temwawulira wadda kati bano abantu ensi bagikomyawo ate nabalabaza tekisoboka ekyasinga okuluma abantu bano abalowooza mbu tekisoboka ninga bali bagamba dda muveemu nga mulemye abaga tekisoboka wabeera aba nebyabufuzi n'abalaba tebajja bajjamu nammwe nga batya be babaleetera akabasa obuzibu naye era ffe abali ababofu wamanya ogamba nti kakati ekyo kiganye katugende tuyiye ekirala by the way kirungi n'okkiriza ate bw'otakkiriza okola ensobi tewalaba ab'Egganda bemenya bajja amabaati gaabwe ne bajjako enzigi zaabwe geeti zaabwe buloka zaabwe omanya nti ekyo kiganye noyiye ekirala si bwe tubwetambula ge maanyi g'abantu amaanyi g'abantu kati olwo mukyali maanyi g'abantu abantu tebalina maanyi lwaki olowooza nyugunya abantu tebagenda nga banyiiga abantu tebalina maanyi abantu banyiiga buli luki anti kakati abantu kankulagire ku Luto omanyi nti Luto oyo abantu bekalakasa ne batuuka ku parliament omanyi nti bekalakasa ne bagenda ku State House omanyi nti ye president aliko olowooza bali abekalakasa ne baluto akabenja kabaluto baliwo abangi naye ate kale ye kati bakyusaawokko bakyusaaki bye baali bekalakasa bwenzikiriza ne sibikola abyakola oba tomanyi system etambula kakati kankubulire ffe twagenda wa President Museveni buli kimu yakituwa naye tubirina yabawakinaye twagala emoroka alijo ni babaweyo emoroka 3 twagala legode bakibawe twagala biriwa nzisibira bampozi nga babiteeka mu store asuubiza mpewo sikusuubiza mpewo
bintu bya process bayinza bituwa omwaka ogujja kakati takulimbanga amaanyi g'abantu gakola amaanyi g'abantu gakola naye state ekola state esigala state alla basobola okubafuga mu mbeera yonna anti namwe kyovula mwakoye kati mwasazeewo katugende tujeyo kyetujjeyo lulambo tambule essubi lyabaweddemu sisuubirwa kuba nti nno mwe mwakirabidde ku bayimbi abayimbi bagenza okugendayo goloza abasobozi bakagendayo emirundi emeka naye tebabookya bo ye ensobi gye mukola bo bagenda kutereeza byabusuubuzi lwaki olowooza mufe tetutereeza byakuyimba ate nga lwabookyayo batya kinaga emitima gyammwe mibi akakadde ke babawa akate kakola ki tekamala na mafuta manyiulamantu ddaawo naye kati gwe okimanyi nti waliwo ayagendanga akakadde bwe yakafuna ne mu kuyimba ate takafunanga gwe nkumanyi akakadde kayinza okuba si kipya naye waliwo abagendanga akakadde takamanyi bali kayimba kafune ku mukisa ogwo inshallah kafune ku mukisa ogwo nammwe babookya wano kati nze mbeerayo waggulu totandika kuwaayiriza kyagala bawaayiriza kati nze njagala kwogeraku mmumwe kuba temweyogerako nze nalabidde bannamawulire muli bwe muti naye tulabengamba naye bana abasajja balooza tetutegeera wano sho zaasaze gravity sho yamusaze naye kimanyi nti ate sho yasala Zubeida eya Ijabu Nation ye erimu abantu nga 6 naye gwe alaba bajogerako tetwamanya temusobola muba temumanyi olwo kati tojogeddeko nkugambye nedda ffe tubimanyi ne tuseeka ntugaka tubaleke tulabe anti Zubeida omanyi lwaki twayinza jogerako Zubeida teyalina bigambo bingi byakozesa oli yali ku TV n'atugamba ne bwe munaabeera mu mukazi we n'abaana ye kyajja gikola teyagikola ate teyamusala anti yagamba ne mubamu mukazi we n'abaana ne wala Maria Fulo era yabaddemu abantu naye nga yamusaze pozo gwe ebifaananyi walabye ebikadde Maria Fulo ebyo ebyuma byatuuse ssaawa 10 byagenza okwogera nga ziri ssaawa 4 byonna tuba tubimanyi wano naye akafaananyi katambuliddewo ku ssaawa emu wanna ekiri wanne otwagala kiswe bayimbidde walabyemsuula kitususse ku tutukina bugagga asigaze bugagga bwe fe ate gole tukonye nyumba kumusuula musical atuleko wansi atuwe mudde naye mwe kati kamabulire kati musuula ne musulani omulala anajja bawadde amafuta nemuga nti kati kaganonye kavule ani waliwo omuyimbi gwe bawa amafuta wane ani saabayimbi tomumanyi bigayi soza azikuba ng'azikuba wanga n'obwerere bamugana noyimba bamuganyeewo gwe mbulya gyayimba yategese gundi yawumudde kyategekera gundi Desemba lugenda lugogo kukolayo ki kuyimba sula indicators zo physical fit andi yali ayegwa physical fit naye gravity asuso tuwe mula gravity muleka akola ebyo lati siyo nde mumwagalako katwabikoye si mubiko wamaze funa sente okwepicha nakususa mwani ulugebe lulinga tanafuna sente kale omuntu amaze okufuna sente muwulira omutima mubi lwaki tobiyimba kati nze nkugambye makubo mangi gulaba nakwata eri zisa kusikwata twagala zisomesa kati musoma kimu mubiwulira twagala kuyiga kati ne lilipazo batandise omujjonkera bamwagala ku ttaka ati lilipazo naye agenze neyewaanana mbu yaguze emmotoka empya mbu alina nejagabira erinindana otandise okufuna sente kikyo mwe kasoli alaniko okufuna sente kitegeeza nze kati bwe nazifuna sijja kwogera togezanga gwe besi gyomanya ebyobugaga ebiro ne faamu yo ekyankwanza tebajyogerako mama kyokka esalagana neya Museveni gwe kera ku makyo yogere mbu ofaamu ne bano balagati ente zonna eggana eriisa oli abeesigye yagamba embaga abeesigye bayinza omujjonkera ndowooza olabye gabeera museta kyavaayo naye amusajja lukwago gomanyi okubanga gwe road meya w'e Kampala okumala ebisanja 3 kati olina ekyobugagga kye kyomanyi abikulage oli ekye munaamukola nambooze nabo bategeera bannayuganda abeera muli kisiri bali tuli kumanyi g'abantu bannanga abantu tufe nabo ekambe wanyugunya zagala kunkubi erigayo mbu tuli kumanyi g'abantu tufe nabo abantu tuli nabo naye nze kasawa gambe nti enkyukakyuka naawe ogikiririzamu kati byoyogera mbitwalanga gwe nga bwolaba ebintu by the way nze ndi serious nze enkyukakyuka yonna nga kukyusa bukulembeze
nga biri serious mbeerawo kugambye nze sirondangako nalonda omuntu atya Kyagulanyi era ogwo mukisa simanyi oba tunaddamu ogufuna naye biri mukaaga tuddayo ekintu mukyononye nnyo tetudda mu kalulu tubanga si byakudda mu kalulu awo kitambule naye babyakudda onajja kukuba tukuba omulabe nze kukuba sina maanyi sikyalina maanyi gabira kukuba nijja kuba wonja kuba kubirako enduulu kyakujja wano onatuweereza obuwunga nga tukubbala sijja baweereza kintu na kimu naye enduulu yo yabba baziserebule naye ndowooza nawe tulage ennyumba yo tugikwatire wali eri yonna abantu nyumba anti wagambye bannayuganda kasaba kumanya nti oli financially stable kano bannange oyinza okalaga mu bantu tubalage tubagaye banaye aba federation bayodde omudidi wa Museveni wona azimbye amaka ole batakujjo mazewe emyaka 10 ne bajagama mbuzabo zenna anze nkimanyi kuba wano nze najjawo yali covid by the way twagirawo mu covid nga ate obuseere byo wali wagiriramu Bobi Wine nanyalala Kyagulanyi nene kato kyamwagala Kyagulanyi mwagala ku mutima nesi kyasobola kuddaawo temukyasobola kunkuba mboko banange ono omukulu gwe tubadde naye bamukola budonyogunya erinnya lwaki olyogera nze no ndaba olaba ku radio wemba nkola sikyeyanjula kati woba ompuliriza ebbanga lyonna nga tomanyi mannya bunyumirwa byenkola period kati gwe oli muyimbi balirawo na YouTube channel dina YouTube channel erikoki abudonyogunya official eriko basubscribe nga bameka omuntu ategeere kuba abaana babawera ne bifake bangi bale basu kale je nasokerako enkadde eri etambudde bulungi nga ne mu 10,205 ne bagibba kati sawa zino n'empya neri bali mbitaano kulika enyimba zo zonna kulika enyimba zange ezimu ate ezimu zagenda ku YouTube channel ate oliwe bagibba bagiteekako copyright kiro boziteeka bakuba copyright claim kakati nina kusooka ate kusooka kwakasa nnyo ngenda nzijjayo mpolampola nimukolagana ne UPRS ekyo nakyo kikulu kale kati abo bajja zinoonya bajja zisangayo bye batategedde bajja bitegeera 28 bannange mujje tetujja kujja kulya kunywa bya bwereere twakikoze ng'abaana b'emugende ani abawa sente naye sente muzijja wa tuzina alinze sina sente kulya kunywa mujje mutegeewo budget kututisatisanga nakugase ne muzijjawa omuntu wanabiranga n'akasente k'engalo zamwena gye twakajje tulina sente zaffe ssebo tulima oyagala muwogo nkuwe muwogo ogende muwogo tulima mwazijje mu state house mutandise ozikozesa waliyo sente nawe ogendeyo okwo wagendayo bakuwa mmeka nsisigirangako mu state house wagenda muki mu state lodge bakuwa mmeka wano waggulu bakuwa mmeka mwana kale nejjusa oba nagenderayo ki otyo nakati nga mukirabwe mutyo naffe bwe tuli nze nali sigenze oti sisinkana Museveni twatugenze kola story ya Kasooli ne tumuteeka live simu yange kwe yayiti kwe bayitiranga tukola live simu twaliziteekayo waliwo yali ayogerera nga ko tukya sound nejja ku radio simu yali yakoze mwagala boche yokantu tetwayagala ate bye kugamba na byaddanga 2019 hizo si byadda myaka byadda ne mwana kati ne bodda saagala kulaba tikyayagala asajja nga bakowa nnyo musajja mutobo kya sajja bawe ku sente sajja ngana ate mu state house mbu kyalide fonte nevuna nombe emitwala asatu kitegeeza kati akiddeyo eri kubali be movement mbavumira bwere bano nayo ki bannange eri state house ya ggwanga kati ffe tetwaginze sinagizira dembe lyo oba toyagala kulya lumonde bamukaka saana baida leka nve na wano wamma mwama mwebale gye twatandikidde kubanga tuli ffe naddolo yabadde ku kamera mwami nyugunyono lwakubanyiiza ate bw'atandika okunyumya ku state house yaabwe nze state house nga nawane mubende waggula otulinawo state lodge kuba lituukayo erya chorus tomanye omukulembeze anajja gwe twagala eno tugenda musanga ngaawo kyogamba nagenda nazo asaba Bobi Katonda amuwa omukisa akulemberemu ne wanaafuga ennaku 48 byanakyusaamu kubanza manyi kyagenda osooka fubutula gabbi oba tugende mu state house tugende muze yamuweemu tasobola n'ogenda nayo todda oyo omusajja ayagala entebe gwe olinza okugamba bamuzaala nayo nti mubiri ntebe ani atajagala omusajja yekengerawo ekengezi nti mpuuga agenda jibba nane nawe ekyo si kyekyali twaliza muli wama
Bananga bana be South Africa mbabuzizaako waliwo WhatsApp group mwendi ya bana be South Africa abanupu. Bashali bange. Mbabuzizaako agamba atya Honorable Romushana Robert. Kubuzizaako uncle yo South Africa there so. Okolagana nnyo na beni ale. Romushana Robert siro mu Romushana gwomu. Toja kunyochesa uncle. Tabena le mumbayina onale begane nagamba onale bokabana ne wali kolenso byetya oyo tuli tuti oyo baba fo mutugo bako kenzo naye nokugamba nyina kati naye kati kansoke njogereko oyo mulala njamu bagambanga amazoge na mpalo otegedde ensonga zaffe mnafe tuli batuufu fe mutugo bako kenzo gwe tukuze naye tubagoba ku kenzo mutugo bako tubagoba ku kulwanyisa biruma bana Uganda towalite talwanyisa edwaliro lye kiruddu nga yali tali muddagala nti tunajja ikatateze bantadde omuzisaba ezitya bilioni 12 gumanyi sente mekezo bilioni 12 zesinga ze bali zenguudo zinene bali obumbi 10 choka je government je basaba choka be bagikuba tuma mama sibulidde wano